الحمد لله القائل في محكم تنزيله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله محمد بن عبد الله ومن تبعه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اتقوا الله تعالى وسارعوا في عمل الخير الذي يبلغكم مرضاته. abalungi abasembedde wano, ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyo eyatutendeka obulungi, engeri gye tusobola okubeera nga tumusinza n'okubeera abaddu b'abalungi bayagala era abamubeera okumpi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusaasira ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ku mikwano gye ne ku banneebe na buli yenna yamugoberera mu bufu bw'okukola emirimu emirungi ila yaumiddin. Allahumma amin. Oluvannyuma lw'ebyo, abaddu ba Allah abalungi, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti nno mukola emirimu emirungi egibakumira okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya gye ntandisizza khutuba yaffe, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Nti mubakkiriza mulimu abasajja sadaqu ma ahadu Allah alayhi, bwe balaganyisa Allah subhanahu wa ta'ala batuukiriza, bwe beeyama batuukiriza olubeerera, babeera beetaba mukola emirimu emirungi egibatuusa kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo yawaana abakkiriza abannamaddala, abatuukiriza endagaano zaabwe ze baba bakoze ne Allah subhanahu wa ta'ala oba omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye bw'otunuulira embeera y'ekifo kyaffe kino kye tulimu n'ebizibu bye kiyiseemu emyezi egiyise, ng'abantu abamu baali batandise n'okweraliikirira nti kiyinza okuva mu bifo by'obusiraamu ebimanyiddwa ate nga kiriko ennyumba mu nnyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala ku nsi. Njagala okwebaza abasajja abaavaayo n'abakyala ne bagamba ne balaga Allah subhanahu wa ta'ala nti bo weebali ku lwa umma, ku lw'obusiraamu n'okutaasa ennyumba ye. Abamanyi ebyafaayo by'ekifo, bwe nabadde njogera ne Haji Haruna naŋŋamba nti abasiraamu mu bbanga lya myezi 6 gyokka musobodde okusonda ssente ezaali zeetaagisa okutaasa ekifo kino eziwerera ddala miliyoni z'olusanvu. Musobodde okubeera nti mwevuddemu ne mu bulumi obw'ekitalo, si kuba na nnyingi naye ne mwewaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, era ng'olwaleero ku miliyoni olusanvu mumaze okusondako miliyoni 607 okutaasa ekifo kino, ng'esigadde miliyoni 3 zokka. Njagala nsooke emboozi eyoze okubeera abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalungi ate abafaayo okubeera nti nno muwaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadde nga tekyewuunyisa mu busiraamu, si gwe gusoose, kyaliyo era kikyaliyo. Ako kamu ku bubonero obulaga nti abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalungi abali committed ku ddiini yaabwe ne ku Katonda waabwe gye bali, era bajja kubeerawo olubeerera biidhinillahi ta'ala. Naye era nkola ya busiraamu nga bwe mbagambye nti bwe waabeerangawo obwetaavu, mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutandikira ku mulembe gwe ng'avaayo n'akuba omulanga n'alaga nti waliwo obwetaavu
abavaayo ne babeera nga bayimirira mu mulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala ne beerekereza ne bawaayo. Mulimu abawangayo nga omulanga gukubiddwa nga guno bwe gwakubwa, oli n'avaayo ensonga n'agyetikka yonna n'agamba nze kino nkimaze, nga mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mulembe gwe waaliwo obwetaavu obw'okusonda amazzi, ng'abasiraamu babonaabona tebalina we bajja amazzi ga kunywa na kukozesa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'avaayo n'agamba nti man yashtari bi'ra Ruma walahu aljanna, nti ani eyeevaamu agule oluzzi baali baluyita bi'ri Ruma, alugule Allah subhanahu wa ta'ala amuwe ejjana. Uthman bin Affan yali omu ku bagagga b'obusiraamu, n'avaayo n'agamba nti kino saagala mulala akyetabemu, n'abeera ng'alugula ye yekka, n'abeera nti nno abasiraamu ne bafuna amazzi, obwetaavu bw'amazzi ne buvaawo. Kale mbagambye nti embeera eno bw'ebaawo teri kigaana muntu kuvaayo omu n'ogamba nti nze kino nkyeyimiridde ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Uthman bin Affan bwe yakola. Ate era tekirina buzibu era teweetunuulira bubi oba okwenyooma bw'obeera ng'ate omutima gwo gulumwa, oyagala okuwaayo ekizibu nga kino nga kizze obeere ng'okimalawo naye nga tolina busobozi, gw'ate n'okuba bukubi njiri n'olagirira bulagirizi bantu n'ogamba nti bannange waliwo omulanga gwe n'obeera ng'otambuza ddoboozi okubeera nti nno abantu bawaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ekizibu ekiba kiriwo kibeere nga kivaawo, nga mu hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas atunyumiza agamba nti ata nabiya sallallahu alayhi wa sallam rajulun yastahmiluhu falam yajid indahu ma yatahammaluhu fadallahu ala akhar fahamalahu, nti omusajja yajja eri nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'alina obuzibu mu ntambula, ng'ayagala muyamba kufuna ntambula, naye nga ne mukama waffe nabbi sallallahu alayhi wa sallama talina busobozi bumuyamba. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amulagirira nti genda ewa gundi oli gwe yali asuubira, gwe yalinamu essuubi nti alina omutima ogw'eddiini, gwe yalinamu essuubi nti alina obusobozi ate tajja kugaana. Omusajja n'agenda eri oyo nabbi gwe yamulagirira n'amuyamba n'amufunira entambula. Omusajja n'akomawo nga musanyufu nnyo n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama gy'onsindisa nnyambye. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti addaalu ala alkhayri kafaa'ilihi, omuntu yenna alagirira omuntu okukola ekirungi wadde ye si yakikoze yabadde talina busobozi, Allah amuwa empeera ng'eyo oyo akoze omulimu omulungi gy'akoledde, ate nga n'oli agukoze naye empeera ye agifuna mu bujjuvu. Akati nkugambye bw'oba tosobola gwe mulimu gusitukiramu, tolina busobozi, ate tonakuwala, kola omulimu ate oguyinza okwanguyira ogw'okubeera nti olagirira abantu, gamba nze mameseji genja okuweereza ku WhatsApp oba ku meseji, ndagirira abantu nti waliwo omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala ogwetaaga okutaasa. Abanaakola bajja kufuna, naawe abalagiridde ojja kufuna. Owookusatu yalina obusobozi obw'omumakkati, tali oli nga Uthman bin Affan nti omulimu asobola ogwetikka gwonna, ate tayagala koma ku kulagirira kuba alinawo kaalinawo. Eyo nayo enkola weeri, osobola buli omu akola okusinziira ku busobozi bwe. Jariri bin Abdillah atunyumiza ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti kunna fi sadri nahari inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fajaahu qaum, twali misanattuku nga tuli ne mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama makkati g'olunaku. Atunyumiza agamba ekibinja ky'abantu ne kijja naye nga bali mu mbeera nzibu nnyo, agamba nti ura, ng'obwavu bubaluma bambi tebalina nangoye ze bambala. Agamba bwe bajja nga beebikkiridde, mpozi woyinza okugaa nti beesuddeko busuuzi obugoye, bakutte ebitala, bazze okuweerera nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ffe gy'otutuma yonna gye tugenda, naye ng'obwavu bubatta n'obugoye bwe balina bwakwesuulako.
agamba nti baali min Mudhar nga bava mu kika kye bayita Mudhar. Agamba nti mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabatunuulira ennaku gye balimu, fadakhala thumma kharaj, yakwatibwa ennaku n'akyankalana bambi n'afuluma n'addamu n'ayingira nga tabitegeera, n'akuba omulanga. Agamba nti fa amara Bilala fa adhana wa aqam, n'alagira Bilali n'ayaziina n'akima esswala, fa salla thumma khatab. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asaaza abasahaba, bwe yamala n'abatuuza n'ababuulirira ku bulungi bw'okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakola omukaddimu ogwa bulijjo ogumanyiddwa, bwe yamala n'abagamba nti no amma ba'd, oluvannyuma lw'ebyo agamba nti tasaddaq, n'akubiriza buli alina kaalina abeere nga awaayo, owa dinaari aweeyo, owa dirihamu aweeyo, alina olugoye naye aweeyo olugoye, alina emmere ey'empeke naye gy'aba awaayo, alina entende naye z'aba awaayo. Amakulu buli omu aweeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku busobozi bwe. Agamba nti walau bishiqqi tamra, ne bw'obanga tolinanga ekitono ky'osobola entende kujawula mu bitundu bibiri ogabeko ekitundu, oba oyineemu olyeko ekitundu ky'oba ogaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yakubiriza mu kuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti fajaa rajulu min al ansar bisurra, n'afubutuka eri omusajja nga Nabbi amaze okulaajana, akubye omulanga. Omusajja n'ajja nga yeetisse ettereke lye bambi. Sahaba agamba nti yali talisobola. Agamba nti kanat kaffuhu tajazu anha, ng'alyetisse atadde ku kibegabega naye nga bambi obuzito tabusobola. Omusajja n'abeera nti naawaayo mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Basahaba bonna abaali beesibye ne batandika bonna ne basumulukuka, ne batandika okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nti baanukula omulanga gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'agamba ebigambo bino wammanga, n'agamba nti man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, omuntu akola enkola ennungi mu busiraamu n'agobererwa abalala afuna empeera gy'ekyo kyatandiseewo, wa ajru man amila biha ba'dahu, n'empeera z'oyo yenna ajja omugoberera, min ghairi an yankusa min ujurihim shay, nga tewali kikendedde mu mpeera z'abali abasonze. Agamba nti waman sanna fil islami sunnatan sayyi'a, naye ate omuntu atandikawo enkola embi mu busiraamu, kana alaihi wizruha, afuna omusango gw'ekyo ekibi kyatandiseewo, wa wizru man amila biha, n'obubi bw'abo abajja okumugoberera bakikola ekyo ekibi, min ba'dihi, oluvannyuma lwe, min ghairi an yankusa min awzarihim shay, nga ebibi byabwe tebikendedde. Kakati gwe weekubeko ekifaananyi ku nsonga gye twogerako, nga Allah subhanahu wa ta'ala yakufuula yalabirwako, n'owaayo ekitono ky'olina, abalala ne bakugoberera. Oba olina empeera ez'ekyo ky'owaddeyo, oba olina empeera ez'abo abakulabiddeko byonna bye bawaddeyo oluvannyuma lwo, ng'ate nabo empeera zaabwe tezikendedde. Kyenva mbagamba nti tugambye nti mu mbeera bweti abantu babeera ba miteeko esatu. Mulimu asobola n'akikutula, oyo afuna empeera ze mu bujjuvu. Mulimu atasobola naye ng'ayagala n'alagirira, oyo naye afuna empeera mu bujjuvu. Noono owookusatu atoola kyasobola n'awaayo, abalala ne babeera nga bamulabirako ne bagoberera, afuna empeera ze n'empeera z'abo abamugoberedde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atuteekemu abo abakulembera abantu okukola emirimu emirungi. Tugenda kwogera ku bulungi bw'okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Maze okubozaayoza abeetaba mu kuwaayo, okubeera nti ekisifo kino kisigalawo nga kifo mu bifo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era mbakubiriza nti n'ako akatono akasigaddeyo, bwe mubeera nga mwava ku miliyoni 700
ne mubeeranga mwesonda 607 nesigala 3,000,000 temuddirira nakyo mukisobola mukikole ate nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala atayawukana ku ndagaano ze. Allah subhanahu wa ta'ala eyasuubiza abamutya ne bawaayo mu kkubo lye ebifo ebyawaggulu ennyo mu jjana. Allah subhanahu wa ta'ala nanyini ndagaano etakyusibwa, endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yeyogerako ate nga yasuubiza abawaayo empeera empitirivu. Allah yeyogerako mu suratu Yunus aya 5:5 n'agamba nti ala inna wa'da Allahi haqq, mukimanye nti endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mazima. Allah kyalaganyisa kyonna akituukiriza, agamba walakinna aktharahum la ya'lamun, naye ekibi bangi abantu abasinga obungi tebakimanyi nti Allah endagaano ye ya mazima. Allah bw'asuubiza takyusa. Singa baali bakimanyi buli ekyandibadde kibagambibwa bandibadde banguwa. Bwe bandikugambye nti waayo Allah ajja kuddizaawo, wandibadde oyanguwa n'owaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu ago gennyini Allah n'aganyweza mu surat Fatir n'agamba nti inna wa'da Allahi haqq, endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mazima. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, nti endagaano ya Katonda ya mazima. Obulamu obwensi tebwebawinulanga ne bubabuzaabuza, nga bw'obeera n'akasente otyo kakwatako ng'otya obwavu. Bw'obeera n'akasente oyagala kazimbira kayumba we kabeera ng'owulira bubi okubeera nti nno okatoolako ate ng'obulamu bwa kiseera. Allah agamba nti fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, obulamu obwensi tebubayinula. Wala yaghurrannakum billahi algharur, tewabaawo ekintu kyonna ekibayinula ne kibajja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Endagaano ya Allah yeriwa kwabo abawaayo. Tugenda koona ku bintu ebyenjawulo, obeere ng'onoonya, bibeere nga bikulaga nti bw'ofaayo togenda bw'owaayo tolina kyogenda kufiirwa okuggyako okufuna obufunyi, ate tojja kwejjusa ku nsi ne ku nkomerero. Ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala kye yalaganyisa abawaayo mu kkubo lye husnul aqiba bikamali al-ikhlafi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala yasuubiza abawaayo okubeera nti abaddizaawo bibawaddeyo ku nsi ate ne ku nkomerero n'abeera nga abawaamu empeera. N'obeera nga ofunye emirundi ebiri, ku nsi emaaliyo tekendedde Allah akuddizaawo, ate ne ku nkomerero n'akuwa empeera. Allah kyava agamba mu suratu Saba nti qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yashaa'u min ibadihi wa yaqdir, nti bagambe nti Katonda wange ye yekka alina obusobozi obugaziya riziki eri oyo gw'aba yagadde mu baddu be. Gwe n'obeerawo nga buli kyokwatako kiroka bulosi, Allah subhanahu wa ta'ala akusiimye, owaayo Allah lwakuddizaawo. Agamba nti nno wa yaqdiru lahu, ate Allah yalina obuyinza obukwatamu mu maali, n'oyiiya n'osula ng'otunula, n'osula ng'otetenkanya, naye nga by'otetenkanya bye bikutetenkanya, nga ku nkomerero tolina kyofunamu kubanga Allah akugeredde kubeera bw'otyo. Abasinga nga Allah akikola lwa kubeera nti nno toyagala kuwaayo. Allah kyava agamba nti wama anfaqtum min shay'i fahuwa yukhlifuhu, buli kyonna kye muwaayo, eyo ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba teri kintu kyonna kyowaayo ng'okiwaayo lwa Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako ng'akikuddizaawo. Wa huwa khairu raziqin, ate ye Katonda omugabi asinga abagabi bonna. Teri mugabi ayinza kubeera nti nno yeefaanaanyiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Wano Allah akulaze nti bw'owaayo mu kkubo lye agenda kuddizaawo ku nsi obugagga bwo bubeere ng'abukuuma, ne ku nkomerero akuwe. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba mu hadithi etutuusibwako Abu Hurayra, agamba nti anfiq ya ibna adam unfiq alaik. Hadithi eno ng'ate bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, hadithul Quds. Allah agamba nti ya ibna adamu, waaye gwe omwana Adamu, unfiq alaik, bw'oba oyagala nkugabirire naawe gabirira abalala, bw'oba oyagala nkuwe naawe beera nga owaayo. Buli Allah w'omanyi weeyetaaga okubeera nti nno
owaayo beera ng'owaayo naye akuwe. Abu Huraira n'atugamba mu hadithi endala nti ma min yaumi, tewali lunaku lwonna yusbihu al-ibadu fihi, baddu lwe bakeera ku nsi ne bukya nga Allah akuwadde obulamu, agamba nti illa malakani yanzilan, okujjako nga malayika 2 zikka ku nsi. Agamba fayaqulu ahaduhuma, emu negamba Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ay Allah omuntu awaayo muddizeewo. Wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa, endala negamba oyo akodowala beeranga osaanyaawo emmaali ye. Abamanyi bwe baali bavuunula bagamba nti malayika eno esooka esaba okuddizaawo, esaba Allah subhanahu wa ta'ala ebintu 2. Ekisooka esaba Allah subhanahu wa ta'ala gwawaddeyo Allah akuteera ebbaraka mu mmaali yo, emmaali yagigaziye agiyinjiwaze ate ebeera ennungi ng'olubeerera yeeyongera bweyongezi. Ekyokubiri eba ekusabira ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala gwawaddeyo akuwa empeera ennungi. Ne bagamba nti ate eno malayika yeesaba ekibi, egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala naye esaba ebintu 2. Ekisooka esaba emmaali ye esaanewo, gw'atayagala kuwaayo mu kkubo lya Allah, oba obadde mugagga oyavuwale, bw'oba obadde mmakkatikati onoonye ky'olya nga tokiraba, malayika bwetyo bwekusabira. Ekyokubiri egamba kyesaba kwe kubeera nti gwe kennyini nannyini maali osaanawo otya, okeese enkya ng'omutima gwo gufudde, nga naye bakulaga omulyango gwonna ogulimu akalungi, tosobola kubeera nti nno ogulaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi eri mu Bukhari ne Muslim agamba Asma bin Abi Bakri nti anfiqi wala tuhsi fayuhsi Allahu alaik, bw'oba owaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala waayo n'omutima gumu, tobalanga otya nti bwe naawaayo emmaali yange egenda kuggwaawo, egenda kendeera. Kasoba ng'owaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala n'omutima gumu, agamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti nno naye Allah ajja kubeera nti naye akugabirira ebbanga ly'omala nga tobala ky'owadde Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate bw'oba owaayo olina okugoberera enkola ate eddiini gye yatuyigiriza ey'okubeera wakati w'okudiibuuda n'obukodo. Toba mudiibuuzi ate toba mukodo, beera makkati awo. Towaayo ne weemalako n'okeesa enkya nga atogamba nange ekyokulya sikirina oba ekyokuwa abantu bange, ekyokuliisa abantu bange awaka sikirina. Beera makkati ng'ogaba ate ng'era tokodowala. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu suratul Isra aya 29 agamba nti wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Bw'obanga ogaba omukono gwo togukuumira wano mu bulago, ekitegeeza nga tosobola gaba, kubanga omukono we guba wano tegusobola kuvaawo gaba. Agamba wala tabsutha kullal basti, ate toguta n'ogutabuti gwonna nga buli kyolina gwogaba kigabe, fataq'uda maluman mahsura, n'okeesa enkya ng'oli mu kwejjusa. Allah bw'atyo bw'atuyigiriza tugabe naye nga tetwemalaako, n'ekyoba owaddeyo totya nti Allah subhanahu wa ta'ala nti kijja kuggwaawo, kubanga Allah akusuubizza nti ajja kuddizaawo. Ekyokubiri kyofuna ng'owaddeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatullah, kwe kufuna omukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba okuwaayo kuno kwe tuwogerako saddaaka kwa sunna, si ye faradha gye twogerako eya zaka, eyo yeekukakatako. Tosaana kubeera nti tokkirizibwa kubeera nti ogigayalirira mu mbeera yonna. Naye mu kino ekya saddaaka nkugambye, wadde nga ya sunna, ofuna okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ofuuka omu ku mikwano gye. Nabi sallallahu alaihi wasallama kyava agamba nti wamazala mu hadithi al-Qudsi nga bigambo bya Allah nti wamazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, nti omuddu wange wamala okukola bye namulaalikako n'asigala ng'akola faradha zakogitoola, osigadde onoonya makubo kigowaayo mu kkubo lya Allah, ofuna omukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu kafaratun lidhunubi wal khataaya, buli wonaasaddaaka
buli wonaawayo mu kkubo lya Allah kikusangulako amazambi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti fitnatu rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jari tukaffiruha salatu wa sadaqatu wal ma'ruf. Omuntu oyinza okubeera n'ebizibu mu famire yo ng'ebizibu tebikoma, oba mu baana bo oba ku mirirwano, naye nga tomanyi bw'ogenda byejjako, naye ng'ate nabbi ekkubo lyawe likubuulira nti saddaaka esobola okukumalirawo ebizibu bya famire, eby'abaana, eby'abakyala oba eby'emirirano, bwetyo ne swala n'okkola ebirungi. Ekyokuna, saddaaka eno ku lunaku lw'enkomerero eno emaali gy'owaayo nga si ya faradha, noga nti anze munnange ndimu abo abaataasa omuzikiti gwa Allah subhanahu wa ta'ala, ejja kubeera nti nno ekubikkirira ku lunaku lw'enkomerero. Enjuba wejja okubeera nga etuteerebbwa kumpi n'emitwe gyaffe nga tutuuya na tuuga mu ntuuyo, saddaaka ejje ebeere ng'ekutaasa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilla, nti abantu 7 Katonda bajja okubikkirira mu kisiikirize ekye ku lunaku oluzibu nga tewali kisiikirize okujjako ekya Allah. Mubona agamba nti wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, ye musajja eyajja n'atoola saddaaka ye n'agikweka, agamba nti hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, paka nga n'omukono gwo ogwa ddyo gwaweesezza gwe gutegedde gwokka ogwa kkono tegutegedde, amakulu nti akwese saddaaka. Naye ate nkugamba nti bw'oba ogyolesezza ng'ekigendererwa kyo kirungi, si kyakweraga wabula abantu bakulabirako, nakyo kirungi. Allah kyava agamba nti intubudu sadaqati fa ni'ma hi, bwe mwolesa saddaaka kirungi, wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum, naye bwe mubeera nga munaabaamuka abandaba emitima gyammwe ne gikemebwa, agikwese n'agiwa abeetaavu oba n'ateeka mu kkubo lya Allah mu kwekweka, yasinga. Naye bw'obeera nga bw'onaawaayo ojja kuviirako abalala balabireko nabo basaddaake, kyekisinga okubeera ekirungi. Ekirala ssebo kyenkugamba oba nnyabo, saddaaka eno eyongera okukuza emaali yo, obanga alina kyosimbye ekigenda okubeera nga kyala mu bungi ddala, emaali paka ebadde ntono, ebadde ng'empeka obuweke neyenkana olusozi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi gya Abu Huraira kyava agamba nti man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyib, omuntu awaayo mu kkubo lya Allah oba n'asaddaaka ekintu ekitono wadde kyenkanankana ntende naye nga kya halaali, agamba wala yaqbalu llahu illa tayyiba, Katonda takkiriza saddaaka oba kuwaayo mu kkubo lye okuggyako ng'owaayo bintu birungi. Agamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala akikkiriza, bw'amala okikkiriza n'akikubisaamu omuntu awadde akantu akatono ng'entende, Allah n'abeera ng'akukoleramu olusozi lulamba, yonna n'efuuka maali yo. Kyekimu agikuwadde ku nsi oba agikuterekedde n'agikuwa ku nkomerero. Ekyomukaaga, saddaaka ejjawo obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'owaayo mu kkubo lya Allah kikuggyako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi kinga bwe yagamba mu hadithi ya Muadhi nti ala adulluka ala abwabil khair. Muadhi, oyagala nkubuulira emiryango gy'obulungi? N'amugamba ekisooka sawmu junna, okusiiba. Buli w'osiiba ko faradha kuli kuwedde, naye kakube kwa sunna. Mulimu abatannafaayo abaagayadde okusiiba sittati naye ng'ennaku zisigadde ntono, eyinza okuggwako ku lw'ebbalaza oba olwokubiri. Bw'oba okyasobola osobola okulwana n'ogikwata, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe gumu ku miryango gy'obulungi gye yayogerako, agamba nti wasadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Ne saddaaka oba okuwaayo mu kkubo lya Allah mu kyeyagalire, si byampaka si byakulaalikibwako, kizikiza obusungu bwa Allah, kizikiza ebyonono ne kibisangulawo, mpozzi ng'amazzi bwe gazikiza omuliro. Saddaaka ekujja kuwonya okuyingira omuliro ku lunaku lw'enkomerero. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba nti ittaqillaha ittaqi nnaara walau bishiqqi tamra, mwewala omuliro, mwekeka omuliro wadde ng'owaddeyo Katonda akenkanankana ekitundu ky'entende.
saddaaka eno egenda kutukuza ne maali yo egitukuze ne maali gyowaayo. Allah kyava agamba nti khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, tola mu maali yaabwe saddaaka ebatukuze, watuzakihim biha, babeere abaddu ba Allah abalungi era abatukuvu. Nabbi kyava agamba nti ma naqasat sadaqatun min maal, saddaaka tesobola kendeeza maali. Agamba nti wama zaada Allahu abdan biafwi illa izza, n'okwerekereza oli bw'aba akunyiizizza n'omusonyiwa Allah akwongera kusitula madaala. Agamba nti wama tawadhaa ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah, teri muntu abeera nga yeetoowaza ku lwa Katonda n'abakusinga oluusi ne bakuyitako ng'ate bo bebeeraga. Kasita okola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusitula amadaala. Ekisembayo mu birungi bya saddaaka oba okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, nkugamba nti si nsonga yokka ey'okugaziyiza riziki, naye ensonga ekuwa n'obuwangaazi. Allah n'akwongera obuwangaazi, n'akuggyako ebizibu, n'akuggyako endwadde bw'obeera nga owaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kuwonya n'okufa enfa embi. Abantu abamu bafa ne bafiira mu ttooyi, abalala ne bafa mu mbeera ekanga. Ebyo byonna saddaaka ebikuwonya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba mu hadithi ya Anas nti bakiru bisadaqa fa inna albalaa la yatakhatta sadaqa, ebizibu tebisobola kuyita ku saddaaka bikutuukeko bw'obeera nga oli muwi wa saddaaka owaayo mu kkubo lya Allah. Nabbi n'agamba daawu marudhaakum bisadaqa, n'abalwadde bammwe musobola okutoola saddaaka neefuuka ensonga ebawonya ng'eddagala lyonna eddala ligaanye. Amru bin Auf atunyumiza n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba inna sadaqata almuslimi tazidu fil umur, saddaaka obusaddaaka gy'owaayo esobola okuwongeza obuwangaazi. Abamanyi ne bagamba mu ngeri ya mirundi ebiri. Allah ayinza okuwongerera ddala emyaka, abadde owa 3 n'akuwa 5, oba okusigaza ku myaka gyo gye yakugerera naye n'agikuteeramu emikisa ng'okola ebintu ebitali by'abantu ba myaka gyo. N'agamba nti watamna umaitata su, egaana okufa okubi. Allah subhanahu wa ta'ala yudhibu biha alkibr walfaqr, Allah akozesa saddaaka yo emaali gy'owaayo n'akugyamu okwekuluntaza n'obwavu n'abukuwonya. Kaakati ebyo byonna birungi mu ndagaano za Allah subhanahu wa ta'ala byasuubiza abantu abasaddaaka. Naye kibi nnyo nti abantu abamu ate endagaano ya Allah bagita bo ne bagoba ndagaano ya shaitani. Endagaano ya shaitani ku basaddaaka eri etya? Allah ebyo byonna byakugambye bikukubiriza okusaddaaka, ye ate shaitani ekugamba nti bw'onaasaddaaka emaali ye ejja kendeera. Eky'omukisa omubi ate abamu ne bagoberera shaitani. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani mu suratul Baqara aya 268 nti ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shaitani ebasuubiza bwavu bwe munaaba muwaddeyo mu kkubo lya Allah, nekuteeka mu mbeera ng'olaba buli z'otoolawo tozidda, buli ky'otoolako emaali egenda kwongera kendeera. Bwetyo nebeera ng'ebalagira okukola ebibi. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, naye ate Allah ng'endagaano ze z'amazima yabasuubiza ebyo bye twogeddeko ti omuntu asaddaaka ajja kubeera nti afuna bino. Allah abeere nga abasonyiwa, abawe ebirungi bye ku nsi ne ku nkomerero. Wallahu wasi'un alim, ate Katonda ye nannyini kumanya okugazi. Kale mbakubiriza ne mbagamba nti amakubo gombi tugalabye. Erya Allah subhanahu wa ta'ala lyakubeera nti bw'owaayo agenda kuwa ebirungi ebyo byonna 10 bye twogeddeko n'ebirala bye tutakonyeeko olw'obudde, ate nga ye shaitani ekusuubiza bwavu. Kati kiri gy'oli okulondako, ogende na ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala oba ogende na ndagaano ya shaitan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Takbirat al-ihram. So you say Allahu Akbar, then you come with 7 takbiras. The second rak'ah has 5 takbiras. Alhamdulillahi ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد بدبا الله برونجا بسم بالدوانو زرام نتي اكتنرز الله سبحانه وتعالى نوكسا بوكسا سراني من بيبيركم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزرام نتي را okubala amira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okuwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala n'okulowooleza Allah obulungi olubeerera nti Allah waaba yatusuubiza nti bwe tuwaayo ajja tuwa ebirungi bwe biti Allah subhanahu wa ta'ala tamenya ndagaano tayawukana ku ndagaano era tosuubira kubeera bubi nga Allah subhanahu wa ta'ala yakusuubiza okubeera obulungi waayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mukakafu nti kyowaayo Allah ajja kikuddiza ku nsi ayingiwaze maali yo akuwa obulungi mu maali yo akuwa okuwangaalira mu ssanyu olubeerera ku nsi oba ajja bikuwa ku lunaku lw'enkomerero n'empeera empitirivu. Allah subhanahu wa ta'ala muwole Allah yasinga obusasuzi agama mu suratul Baqara aya 245 nti man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana nti ani oyo eyeewaayo ne yeerekereza n'akola bizinesi ne Allah nawola Allah okuwola okulungi fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira byowaddeyo ku lwa Allah nakubisizaamu emirundi n'emirundi wallahu yaqbidu wa yabsut bonaaba oganya okuwaayo Allah bw'aba yagadde okukwata mu maali yajja gikwatamu oleme kuddamu girabako ate nga togiwaddeeyo mu mutima mulungi kufunamu mpeera wayabsutu ate bw'anaaba era yagaziya asobola okugaziiza ne bw'oba owadde yanditidde nti emaali eyinza okukendeera Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti nno akugaziiza bugaziiza n'obeera mu abo abagenda okwesiima ku nsi ne ku nkomerero bwe tutyo bwe tulina okubeera nti nno tusuubira tuba n'endowooza ennungi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba Bilal nti anfiq ya Bilal wala takhsha min dhil arshi iqlala bw'oba owaayo Bilali ng'owaayo ku lwa Allah totyanga nti emaali ejja kendeera ng'ate owaddeyo ku lwa Allah nannyini namulondo ennene. Njagala kufundikira n'ekyafaayo Imaamu Muslimu kye yafulumya mu kitabo kye naye ng'ekyafaayo ku ndabika yaakyo kyewuunyisa n'okwewuunyisa naye ng'ate kituufu kirimu amakulu mangi nnyo kiraga obulungi bw'omuntu awaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atunyumiza n'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omusajja bainama rajulu fi falati min al-ardh nti omusajja yali yekka ng'ali mu ddungu n'awulira eddoboozi nga liva mu kire ng'enkuba egenda kutonnya. Agamba nti nno ng'eddoboozi ligamba nti aski hadiqata fulani nti enkuba eno nti gwe kire gwe amazzi nywesa ennimiro ya gundi ne kyogera erinnya. Agamba nti ekire ne kitambula era enkuba n'etonnya. Agamba nti omusajja yafaayo nnyo okunoonya enkuba waweetonnye agenda abuuza omuntu oyo kiki kyakola ekiyinza okumukolera ekyamagero Allah ayogeze ekire kigambe nti enkuba eyo amazzi gano gatambule gabeere nga gatonnya mu nnimiro ya gundi. N'agenda n'amutuukako ng'agoberera amazzi n'alaba enkuba weetonnye n'amubuuza nti erinnya lyo gwani? Omusajja n'amugamba lwaki ombuuza erinnya? N'amugamba nti ansaba ombuulire erinnya nyina ekyama kye njagala okumanya. Omusajja n'alimubuulira oli n'akakasa nga lyerinnya lyennyini lyeyawulira lyogerwa nga liva mu bire. N'amugamba nti nno nze gundi. N'amugamba mpulidde eddoboozi eriva mu kire ng'enkuba egenda kutonnya nga ligamba nti aski hadiqata fulan nti beera nga otonnya mu nnimiro ya gundi. Kiki ky'osuubira ky'okola ekiyinza okuviirako Allah subhanahu wa ta'ala okukwawulamu ku baddu be abalala? Omusajja n'agamba nti inni anzuru ila
ma yukhraj agamba nti asqi hadiqati nti nze kyenkola ennimiro yange Allah bw'aba agifukiridde Allah yaba akikoze naye nze kyo kyenkola agamba nti emaali yonna ebibala byonna byenfuna nze mbyawulamu emiteeko esatu agamba nti nno omuteeko ogusooka atasaddaku bithuluthihi kimu kyakusatu nkikwata nenkiwaayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa akulu ana wa iyali thuluthahu kimu kyakusatu nenkirya ne famire yange agamba wa aruddu fiha thuluthahu kimu kyakusatu nenkizaayo mu nnimiro bwe ziba mpeke nozaayo ate n'osimba Imaamu Muslimu ye yafulumya athara eyo mu kitabo kye ekya Sahihi Muslim kale ekyafaayo ekyo kyewuunyisa mu ndabika yaakyo ne Allah subhanahu wa ta'ala alina obusobozi obukola ebyamagero eri abaddu be abalungi mbakubiriza nange nenekubiriza nti buli olubeerera bwe muwulira omulanga nti waayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba n'obusobozi waayo okuwaayo tekiri ku mulyango gumu gwokka leero twogera ku muzikiti guno kutaasa kifo kino mu sente entono ezisigaddeyo okumaliriza kye mwatandika ekya miliyoni 7 nga musigazza miliyoni 3 zokka n'ebirala beera ng'olubeerera osaddaaka otunula n'olaba abanaku tobalinda kusaba oba bannamwandu oba bamulekwa oba mirirwano buli muntu yenna gw'olaba nga yeetaaga gy'oli beera mulungi eri abantu eri abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala beera mulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا اللهم صل على سيدنا محمد كما يجب علينا اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أي الله ويجتيبوا Ai Allah nanyini wawanika gensi neggulu Ai Allah nanyini buyinza obusembayo ku nsi ne ku nkomerero Ai Allah nanyini kise ekisembayo toyina kufaanana Ai Allah gwe yatutonda n'atuteeka ku nsi Ai Allah tukusaba n'eddoboozi limu gw'osinga okumanya ebyetaago byaffe Ai Allah buli ali wano alina ekyetaago gy'oli Ai Allah gw'osinga okumanya ebyetaago byaffe Ai Allah abalwadde bawonye obulwadde Ai Allah abaavu bagaggawaze Ai Allah abeetaavu bamalire ebyetaago byabwe Ai Allah abawuulu basobozese babeere nga bafuna amaka bawase Ai Allah buli omu gw'osinga okumanya ekyetaago kye n'ebizibu bye Ai Allah ffenna tusonyiwa amazambi gaffe tuli beetaavu gy'oli Ai Allah tusonyiwe byonna ebitusobako mu butamanya ne mu kumanya naye nga tetumanyi oba tetumanyi buzito bwa bibonerezo byo Ai Allah totubonereza Ai Allah tuwa obulamu obulungi ku nsi ne ku nkomerero oteeke mbaddu b'abalungi abawangaala obulungi mu nsi mu bulamu obulungi ne bafa n'obatta bulungi ne ku nkomerero oteeke mu jjana Ai Allah tuwa emirembe mu ggwanga lyaffe eggwanga lyaffe liwa obutebenkevu obw'olubeerera Ai Allah tuwa enkulaakulana ey'olubeerera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa 'alayhi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un fa aqimis salah